Mwamanya nti omusaadde ono yasula ku njira. Atena tutwalawo tumanyi. Nga byayogera bituufu. Abatulaba tuli mu njira tuli kugenda. Aye omusaadde ono wasula. Ate ogambe talina nnumba. Bagizimba ku luuyi lulala. Bagizimba ku luuyi lulala. Bakendala. Naye genda kugwa. Kati mwabavubuka lwaki temumuyambaku nimutereza ennyumba ye. Baali basulamu bangi. Abalala ne bagenda. Anaye musajja ne wanya walaji. Nuwa ido ogeme. Asula mu ghetto. Allahu akbar. Allahu akbar. Megema. Tebalina buyambi. Kati wano olambala. Wano olambalira ddala wano. Wano. Enkuba bwetonya nukola otya. Amadi tegakuyita mu wano ono. Teri kugwa. Ziri ngoye Okoye. Shamimu ate ogenze. Yango tulo wano ku kidomola. Wenayo radio. Banaye. Bulijjo tukaaba okubeera obubi naye mulengere omusajja ono wasula bannaye. Muzeyi, ennyumba tegenda kukuba eno. Simanyi nziza Katonda. Uliza kumanyi Sembera wano. Ndakunkoye. Sembera wano. ate watugambye bwonywa mu ngoterera nga maanyi gaja amagezi. Enva waira serere. Bakola. Kati ofunye akasente olwaleero. Sinama kutondako. Oba bakutema butemi ebyeyo. Kati obitwala ddi okubitunda? Kati kale obancha. Ncha. Kati saawe eno zaako okyo ogenda kulambala. Nyasola ndala eto nambale. Yonna bakulya. Bakaba tofunye sente da kulya basulanda. Kati wano wawe wani? Zene nsi wange. Bwe tubanga tusaze kuzimbira tusobola okuzimbawo ne tereera oba si wawo? Si wange. Wani? Mwene agenze mu kyalo. Mwanyoko? Mwene. Mwene nanyiwe? Tondaddayo ko mu ddwaliro. Lwaki? Sente? Luli bakulongosesa sente? Era omuntu ayinza okuntwala azirawo. Ozira kutwala okufuna obujanjabi? Kati olya ki wano? Ogula mmere enfumbe weefumbira? Asanfuna mbisi. Ofuna ki? Mbisi, Mfumba. Ni umulekera akasawo kaseke k'omuceere akaterekewa. Ne bw'ogamba buliri. Ni obamu kitanda akiterekewa. Tata wali ludda. Ewe mwewa. Kyalo. Wali togende watala n'obeere. Baba yena abayitali eyo. Tata yafa. Aliwo. Baba abeerawo? Italy. Kutale? Naye talina nyumba? Yena akira yena mupanza. Olimba naawe tata nga wata talina nyumba. Kati bw'ogenda yakugoba? Kusula? Bw'ogendayo obeere naye. Yogera bulungi. Era naawo. Buli omu abe n'enjira ye. Yakugoba ewaka? Teyatugoba eisambi. Wavaayo buvi? Oli Muganda? Nikweyiya nze. Muganda wo n'agenda saidi za wali eri?
mwogere bulungi abanabayamba banasinzira ku kyokubayamba nga temwogedde. Ate wagambye oli muyimbi oli sireevu. Aye negezaamu okuuku. Wegezaamu bwegeza? Kati oyimba mmoje mwofuna sente? Okola mulimu ki? Ni mwayi. Oli? Mwayi. Mulalo? Kati gwobeerawo? Nze mbeera ku Italeere. Kutale? Ku Italeere no saidi. Titi ku Italeere kusala luguudo wale. Lwaki ne mukulu wo tobeera naye? Anti wakuba nze namukobaira tube walala yakola ki? Yagaana. Kati alina buli omu yaba bibye. Ni baba yena tatwenderera bya mazima. Buli omu kati alikola bibye. Ekyo alina mukoba tube walala yadema. Ngapi njakola otyano mukulu wange mukolera ki? Lwaki oyagala kuba na muganda wo? Lwaki oyagala kuba na muganda wo? Kami mumuteekeko omuzinda. Lwaki oyagala kubeera na muto wo? Ndio aba ne mutima gwe. Kati ate omutima gwo nga gukubeeza wane wafaanayo wati? Emitima tegifaanagana. Akuyisa bubi? Nze namusa bubi, nze namuyisa bubi. Namuyisa bubi? Lwaki muyisa bubi? Ati lakoba tutukolagana. Lakoba owulira ate namukoba w'omukulu niwo kyoyogera zene kyenkola ki? Kyempulira. Zene kyoyogera kyokola ki? Kyawulira ye atanze okolo niyo nebyo ebirala ni muzi yena n'ebirala. Wakubera ku baba muna atukola kiti yakoba buli omu akole ku bibye. Kati zene akoba kati gwonyumira okumulanga ng'asula wano bwawati. Ate zena olowooza zena wemulya. Nze zena nkeera kungi n'asooka n'amulambulamu wakaali mulamu oba. Nakulambula alimba? No. Aga yatumula nde nakugolola buluza yagana mwenge ng'atwala shi. Ajiba bwibe. No. Kituufu. Kituufu kyekiriwa. Ono ajja natwala ebintu by'ono. Namukuba. Amutwalako ebintu bye. Lwaki okuba mutowo ebintu? Mutowo omutwalako ebintu bye. Mukulu wange. Mukulu otwala ebintu bya mukulu wo lwaki? Ekini nze wemusaba ku Adema nakomuna mpaku. Ate mukulu oyo Adema? Anti Adema waki zena tetoola. Kati gwobeera oyagala omulagira akole ebibyo? Owulira baluganda etagamu akola ki? Olekyana kyakola ki? Kyalya. Naye oguza kantu katono kati oba chapati nala musale ku wagati ono yena alya kati ye wona. Oyo nisendere nd'omwezi takwawira 5. Lwaki olimba? Baba wo tulina ky'omuwa ate ogamba ogula chapati n'omuwaako. Aja kudisi kweyo ya digideyo. Adigida kudigizi. Ya ama yangambye serevu. Kati kuli baluganda kinga ngogenda kudigida. No ate baba wo n'omuleka. Lwaki neto omutwala n'adigidamu? Ogenda mu kiteesa n'oleka mukulu wo ng'ali wano wafaanayo wati. Enkuba n'emukubira wano n'otamutwala kudigidamu. Anti yalina embeera d'abazeeyi. Omuntu awutendeka otya saawa ndala. Kati eyo mu kidigido wabeerayo mbeera z'abavubuka bokaboka. Eriyo kale abazeeyi abeera abalwana kuku. Ate ono teyalwanako. Omuntu otendeka otya saawa ndala. Oti nkoko. Anti saawa ndala etaga wasanuka muku ku saawa 3. Mule mwiswensi yela kuba namukoba idatu bewale yademe kati nkole ki. Lwaki wadema okubeera ne muto? Nze saagala kugenda guniso Muki? Okugenda wandi. Kasaba ngenda wayo wale. Ole bosi waja kwa dokole kwa dokole ngafuka masikini kabili oku. Yeye jafuka kabili masikini. Katagala kola. Nena mbewana. Kati oli musajja mukulu olina okukola okole olye ofune sente ofune ennyumba kati ogamba otya nti bagenda kukozesa ofuuke masikini diwa masikini batukozesa ku mativi gye tuli naffe tugaye tuveeyo baja kunkozesa sena ti masikini tebakusasula baja kuntwayo ti mwana muto ate nga ono bamukozesa ne bamuwa andi unalya sente de
Ono ate ajja kufuula baba wange ate ninze mukulu. Ati kasaba ngakufulidde omulimu. Gwe mukulu. Ate oyagala kubeera mukulu ng'oli tolina ssente. Ne waba muto nga yakufulidde omulimu. Kubanga omulimu ogenda okole ove mu mbeera efaanana weebati. Nze nakola nkooye. Obwekooye? Najja nalonda eggulu, liira, masindi. Wano wanago. Sente waziteeka wa ezo wakola eggulu, liira ne masindi. Nga baba wange ng'ali kulya. Nga mwana sebo tuwe sente z'omusajja afune wa. Taata. Wazimuweerezanga? Mwezi oguwamu nga baba buuyo atuuse atwala. Mwezi ewamu nga oluna bwerere ng'oli ammere aye nga sente. Kati kyokola baffe tugambye ogenda obeere naye kuba ye yalya ssente zo. Osokoddemu weeseetinge oleme kusuula wano amazzi gajja ku. Tegagenda kunta kuba namanirira. Wamanyirira? Kati ojja kulwala n'amaaso gakuluma. Era gali kunnuma. Namanirira. Kati embeera gy'olimu ekweyagaza. Wangi? Kasaba tiimu wayo nikweyagala. Oli mukweyagala kati wano? Ano. Muwaye. Pula wano maguma ga okunnuma munda wano n'amaiso n'akamunguluse. Anti kubanga osula bubi. Naye kati naffe abagudde wala gitukoze ensobi. Osula bubi. Oyo wala ginamugwisa ebigwo. Wala gyakugwisa ebigwo. Muwe muto wa munywe. Wala gimwe muto wa munywe. Amagulu gakuluma. Ne muto wa abadde atagala. Wangange gw'oli muyimbi. Atuyimbiremoko. Mundeke. Kayimba kalala wekati. Ndemye. Odemye? Odemye okwemba? Nze ndemye. Azaba dansa. Ate ffe tubadde tulina ku TV. Kubanga oli asobola okuvayo nga alirwedde obazimbira naye agenda gituukawa. Mwine ewalala? Ttaka lyammwe? Wakoja? Yalibawa? Kati waliko ki ettaka saawa ezo? Balimawo ebikaddo? Ani alimawo ebikaddo? Koja? Aya. Kakati. Amma baba. Aha, gwoyagala bakolere ki? Gwengago. Kiki oyagala bakolere? Kuzimbira nyumba. Eri ku ttaka lya koja? Koja taatwala ennyumba yammwe? Taatwala kuba akayirike. Mukwano gwammwe nyo? Muganda abaagala. Oba mama amwe yalekawo ettaka eryo? Koja yaba wabuuza? So bw'abawa ne babazimbirako ennyumba tabitwala. Kati lwaki essaawa zino eziriko kati tabeera ne baba n'abeerako awo nga bw'ayija kubanga ogambye abaagala bulungi yabalemesa buli wamu. Lwaki mzee abalemesa nga lizasola bayamba ate yalya ne ssente z'abaaba? Teyabasomera nga kikyagaana. Kiki ky'olowoozaako ekira ky'oyinza okukola? Kati naddala ng'okyongeddeko obukugu mu ngeri y'okusoma, kiki ky'oyinza okulowoozaako ekitali kuyimba na kubeera ddala? Ky'olowoozaako ekitali kuyimba, ekitali kubeera dansa, sinsi nekiwali oyagala ekyokubeera omubazi w'ebitabo tekyasobola okubanga muze yakutoola mu ssomero nga tunamalaku. Kati kikyoyinza okwongerako awo n'osoma katugambe mu bino ebya bulijjo oba kubajja oba kwogerawo ebibindi kuvuga mmotoka ebyo we bityo. Kubeera ki? Bano abakuumye? Kati oli waaba alina kampani nga basobola okutraining ekyo kyokisobola. Naye ati abakuumi tebanywa mwenge. Osobola okuvaako n'okonsentrate amazima
osobola bivaako n'osigala ku kutraininga kiri n'ogenda n'okola obwa security. Basaba akutoola mu ssomero byonna n'olya ebirooto byo nga bifulumye. N'atakusapootinga n'atakuwagira bulungi. Kino bakambiveeko nagisaza. Naye kati essaawa eno bw'ofuna omuntu w'omuzakisa n'avaayo okuyambako okyasobola okuddayo ne bakutraininga obwa security. Osobola. Osobola ezire kinema. Tewali kikulema bw'oweewaayo n'okikolera ate kabirawo wawaayo tegeera ab'einuma weerabiranga otwale ojja kino ekikuleese kyokola oba omuntu ab'einuma weerabira oba ku mirimu gyo sobola. Mulabi waffe wano Wonders Just obiwulidde wenna aliyo ng'olina obusobozi oba balina security companies osobola okuyambako omwami ono ali ready agamba ekyamutuusa mwene embeera lwakubanga baba we muzeeyi we teyamuyambako kubeera ng'akola ki yamutoola mu ssomero ng'ali mu kibiina kyakutaano naye nga yali ayagala okweyongerayo asome asobole okubeera ng'atuukiriza ekirooto kye yali agamba yali ayagala nnyo okubala naye okubala okwo yali ayagala abeere muntu wa security ng'abala bulungi. Yali ayagala kubeera wa security newankubadde yali ayagala nnyo okubala naye ekyo tekyasobola kutuukirira kubanga baba we yamutoola mu ssomero ng'ali mu kibiina kyakutaano ne bimutama era agamba baba we yamuviirako yabaviiriddeko okubeera mu mbeera eno yatunda ettaka naye kati mwennyini ali mu kubonaabona tasobola kweyamba ati nabo teyabasomesa kati tebasobola muyamba kati buli omu abonaabona wabula ye agamba singa afuna omuzakisa n'amuyamba naddala abali eyo abalina security companies ng'osobola omuyamba ne bamutraininga okukola obwa security bwakyagala nnyo era bwaweebwa omukisa yeewaayo n'akikolera ddala. Baba gwe kiki oyinza okukola ky'olowooza kati? Nze mba nena wa fundi. Fundi amanya okuzimba kukanika pikipiki gaali amagaali na pikipiki tunula waliri mu kamera ogamba abantu kyebagala bakukolere amaato gakuluma kakati baba ye kyayagala okukola kukanika magaali na pikipiki era naye waaba afunye omukisa ne bamutendeka akawalaja akasayansi yagambye bakayita kasayansi akassa ku bbali n'asooka n'ayiga biri ate n'asobola okwejja mu mbeera gy'alimu kubanga naye agamba baba we yamutoola mu ssomero ng'ali mu kibiina kyakubiri teyasobola kusoma kumalako kati y'embeera gy'alimu emutawaanya tasobola genda kubeera na baba we yakolako n'akasente ke ku mulimu nga baba ajja n'akanona omwezi nga bwe guggwako nga baba we ajja n'akanona konna n'akalya ate n'ettaka eryaliwo n'alitunda ng'abatodde ne mu ssomero kati embeera gye balimu yeeyo. Kati bwe tubayo ennyumba ng'eriemu temusobola kuba wamu bulomu na luumuye abantu nga bazimba ennyumba emu temusobola kuba wamu mwembi nemukolagana tusobola atusobola bulungi ino kati kyekibagana okuba kati wamu sawa zino manji lwakuba sano lwakuba walewona wenkolera banga muli baluganda mama y'omu mama no baba no nsasula buli mwezi mutwalo kakasanfu nedo omwezi okwaya nasasula enumba olise oba nsasula mwezi ebiri nedo mutwalo ebiri mwezi mutwalo ino nga kati nga uninzo zasula myezi ena kinedo mutwalo ena twave n'agamba abasubidde emyaka 5 temusobola kubeera wamu okutoola kwono yenka nze munyikiriza kojja wabwe yabawa muganda wa mama we yafa kati ettaka eryo ye yabakkiriza basobola oddikozesa takali bitundu byawo wairasi wale tasobola dibajjako bone kyonna kye bateekako kiba kyabwe so kati wabasobola oteeka ennyumba nawo weewali aya kale musibule abalaba asante sana mambo yenyu yote asante
tuone namna nyinyi kusema, mimi pia ndio niko kusema asante sana. Tutaona namna kitu nyinyi na patia hizo bani naweza kuzimbia hizo nyumba. Sisi tutakaa pamoja na ndugu yangu hiyo. Sisi sababu sasa watu mbili peke yake. Sasa hakuna sasa mtu mwingine, wale yote walikufa kwa sababu si watu ngapi. Sasa hata baba sasa iko kwake. Si sasa iko kwa kama huyo sasa namna sasa kama kunisa nguvu hakuna sasa namna sasa hapa. Kutoka asubuhi siba yangu sasa na kukula hata chakula. Baba sibula nao. Yanziza ino. Yanziza. Ndiche yanziza nzinende numba yenka mve wano. Mve wano? Niyo mfuno bula mugundi. Nere kida kunyoa wala. Agambye sibula. Tukyali ku Wonders Just naye olwaira bwatyo bwetambudde tubadde eno magamaga twatambudde tetwesetese naye betusanze bannaffe bebo baluganda babiri omukulu n'omuto embeera gye balimu yeeyo babatoola mu ssomero nga tebannamaliriza kusoma ate nga baali bakyayagala okusoma bagamba bandibadde bulungi okusinga ku wano kuba amagezi baagalina nga baagala nnyo okubala ate buli omu mu ssomero ne pulezidenti waffe atugamba sayansi kubala byebyo ebintu ebisobola okubeezaawo omuntu okubeera obulungi naye kati bo ne muzeeyi waabwe gyali maama yafa naye taata gyali naye ne taata tasobola kweyamba kati kitegeeza ate essaawa eno yadde taata yabatoola mu ssomero singa bo embeera yaabwe beekyuseeko basobola okuyambako taata waabwe naye n'abeera bulungi kale abatulaba abalina obusobozi muto waffe ono ye agamba obwa security abusobolera ddala ate ne baaba waffe naye omulimu gw'okkanika naddala obugaali ne pikipiki naye asobola okugusobola singa wavaayo omuntu awo n'amukwasizaako tujja kusanyuka nnyo nga bayambiddwa nga bulijjo bwe muyamba abalala singa nabo tuvaayo ne tubakwasizaako ne bafuna ne we basula ewalungi wano we basula amazzi gabayitamu buyisi amaaso gamuluma amagulu gamuluma lwa mbeera gy'alimu naye tuyina essuubi nti tujja sobola okuba nga tubakwasizaako tunakwatira wamu ate nabo basobola okubeera obulungi.